Ensibuko y'omugga Katonga esangibwa Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu. Omugga Katonga guyita mu mabendobendo ag'enjawulo yogayoga nga guyiye mu nnyanja George esangibwa Empanga mu disitulikiti y'e Kamwenje. Omugga guno gugabira ebitundu nga Kalungu, Bukomansimbi, Mpigi wamu ne Butambala. Wabula mu mwezi ogwa Maayi omugga guno gwawaguza oluvannyuma lw'amazzi okuyinjiwala bwe gato ne gakuba olutindo lw'omugga guno ku luguudo oluva Kampala okudda Masaka ne lugwamu era ne lwonoonebwa bya nsusso, ekintu ekyasannyalaza ennyo eby'entambula wamu n'emirimu, era abatuuze bangi mu kitundu kino baalabwako nga beemulugunya bya nsusso. Kola bitabuseko tewali kyakulya, tuli mu mbeera nfunzibu, amazzi ogalaba geyongera mu kiseera. Twagala kolansi, twagala batukolere omutindo gwennyini okuvaayo obulungi. Buli nnaku balimba nti bagenda tukolera luguudo naye kati luwasaaziza luguudeyo lwonna lulamba. Wano abakulu bangi okuva mu bitongole ebyenjawulo baasituka okujja okulaba enjega eyali egudde mu kifo kino. Kubanga olutindo olwo lututwala abantu mu nsinya ate lwe luleeta emmere okuva mu bitundu ebyenjawulo okutuuka e Kampala. Oluguudo luno lwagwamu mu biseera eby'okulamaga okugenda e Namugongo era ng'abalamazi bangi abaali bava mu bitundu by'obugwanjuba bwa Uganda baali balina okuyita wano basobole okuyingira Namugongo. Era nga kino kyateeka gavumenti ku bunkenke okwanguyirizaako okuteekawo olutindo wakiri olw'ekiseera okulaba nga abalamazi basobola okuyitawo nga tebeetoolodde kuyita Masaka Ssembabule. Mu mwezi ogwa Maayi omwaka guno gwennyini ekitongole kikola ku by'enguudo ekya UNRA kyateekawo olutindo olw'ekiseera wabula ng'emmotoka ezisussa abantu 69 tezikkirizibwa kuyita ku luguudo luno okugeza nga zi bbaasi, era ng'oluguudo luno lwakkirizibwako abo abaali batambuza ebigere, ab'obugaali, pikipiki ssaako n'obumotoka obutono ko ne takisi ezituuza abantu 14 ne costa ezituuza abantu 28 era awo nga tebalina kusukkawo kuyita ku lutindo olwali luteereddwawo olw'ekiseera. Okuva olwo bbaasi zibadde zikozesa oluguudo oluyita Empigi ne ludda e Kanoni, Maddu, Ssembabule olwo nno ne luyingira Masaka. Wabula nga kati ekitongole kya UNRA kikakasizza nti ne bbaasi ezitikka abantu abawerera ddala 69 nazo zikkiriziddwa okubeera nga zisobola okwegiriisiza ku luguudo luno ng'ekigotta entula. Omwogezi w'ekitongole kya UNRA Alani Ssempebwa alambuludde ku nsonga eno. Olunaku lw'eggulu twafumiza ekiwandiiko ekyo ekiraga nti tukkiriza mmotoka baasi zokka okukozesa olutindo lw'e Katonga okudda e Masaka oba okuva e Masaka okudda e Kampala. Balabika twakkiriza emmotoka olw'ebidduka ebyo ebitasitula nnyo buzito oba z'emmotoka tugambe entono ez'obuyonjo tetwasobola kuggulawo oluguudo olwo emmotoka zonna kulukozesa kubanga olw'embeera gye lulimu nti emirimu gye twali tukoze gyali gyakaseera. Era nga kino kye twakoze ekyokusobozesa bbaasi okuyitawo tukikoze oluvannyuma lw'okwetegereza n'okulaba nga tumanya embeera y'ekifo eyo ngeri bweri mu kaseera kano obanga ddala esobozesa ne bbaasi ezo okuyitako. Abamu babadde batidde olw'enkuba efudembe ensangi zino nti oba oluguudo luno luyinza okuddamu ne lugwamu. Alani Ssempebwa annyonnyodde. Tetusobola kumanya kiyinza kujja oba kiyinza kubeerawo bwana ki tetwamanya nti kiyinza okubeerawo kubanga enkuba ebadde etonnya bulijjo Katonga tabwoga nga embeera eyo tebeerawo. N'olwekyo kye tukola kati kukola emirimu gyaffe nga bwe tusaanidde okugikola era contractor yatandisiddwa omulimu gw'okuteekawo diversion. Olutindo olw'ebyuma steel bridge twayogerako olutindo olw'ebyuma emmotoka zonna we zinaasobola okuyita kati awo tujja kukkiriza buli mmotoka yonna okuyita ku lutindo olw'ebyuma lwatukoze era tugenda tukola ebbali wa Katonga awo wennyini tugenda okutukola omulimu gwatandise. Tunatandise okukola ku giri egy'olubeerera egya permanent works tujja kuba tusobola okukola omulimu ogwo nga tutaaganyiziddwa bidduka kuba bijjako biteekeddwa ku luguudo oli lwekugambye olw'ebyuma oba diversion twetukole wano emirimu egya permanent mu kaseera kano nibafawuziyita. Ekinaala kibaddewo ekiri beetegefu okukyanganga kubanga contractor ku site twali era akola emirimu gye. Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.